muterefu nyongera okubeera nga tembabuuzako buli omu gy'osinzira okubeera nga togoberera Fahad Pro UG kwe muli enkola yaffe bobeera tera kikiga liking nga sharingirako abala comment sections are open wansi awo tekigenda kubeera nga te osulawo comment yo ku byogenda okubeera nga te olaba mu video kakati akadde ke tulimu kadde ka politics mu ggwanga lyettu Uganda era nga kalulu ekyamaze kinti bwe kanaatuukiranga ebintu bingi nnyo bisobodde okubeera nga te bi happening kakati ekibiina kya NUP kirina omukyala gwe kyawa kaadi okubeera nga te avuganya ne speaker Anita Amongo saidi zawali ebukedya munage olunaku lwatuuka olwa nomination omukyalo ono teyasobola okubeera nga talabikako ne bakandidenti abamu tebasobola okubeera nga tebalabikako olw'ensonga ez'enjawulo saidi zawo ebukedya era omukyala speaker Anita Amongo n'amaliriza nga munage ayiseewo ng'ali unopposed kakati no twali tukyali awo ndowooza wayitawo like 2-3 hours amawulire ne gatandika okubeera nga tegatambula nti candidate wa NUP omukyala Florence asobodde okubeera nga temunage abuzibwawo era amasimu ge tegaliiko abantu bonna tebamanyi wajja alina omwami we actually yalabwako ku TV ng'ali mu kubeera nga ate alaajalaga nti mukyala wange simanyi wawaali asako ne famire yonna yonna nga baga nti omukyalo no tetumanyi wawaali kakati no ebukedde olulako olwaleero ebintu byewuunyisa omukyala Florence eyali akwadira ekibiina kya NUP bendera saidi zawali ebukedde yavuddeyo n'abyesamba gyanaga nti ze munange tebambuzangawo era nze nabula bubuzi nti waliwo ensonga ezaali ziri mu kubeera nga tezitambula mu famire yange so asasobola kubeera nga ate ngenda okunominatinga just nekikola nze ngaze asasobola kubeera nga ate ngenda wali ku nomination center we basobola okubeera nga tebanominatingira bakandidenti abali bagenda okubeera nga tebesimba ku position eyo ya MP owebukedya kati no ngenda kubeera nga tekuterawo akatambi asobola okubeera nga ate nawe obyewulirako era ngenda kusaba omaze okubeera nga tewuliriza omukyalo ono ngenda kusaba genda nsoma mu comment section teka wendowooza golooza ddala ki ekitufu ekigenda mu maaso mu ggwanga lyettu Uganda ezo omulimu gwange agwa kubeera nga tembi kutuusako gwali eyo inendemba okubeera nga ate osunsulamu ne tubeera nga ate munange ensonga tuzikwasaganyiza wamu ffenna n'abankugi eyo of course nana obutembi bulala bagenda okubeera nga tekuterawo still ku nsonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu Uganda subscribing mu butongole tugateko olwo nabandese video gyokubeera nga tofuna notification nayo nti kakati munange agakagwawo gegano Fahad asobodde okubeera nga agatuleetera Sheikh Ashraf musomo wa dduwa nkujukiza bujukiza ajja kubeera nga takulombera edduwa nawe obulamu gyokubeera nga tebukutambulira bulungi nnyo malidadi sana munoonyeeko wansawo ku stickers obuyitawo wansawo nkomawo n'ensonga endala nyingi nnyo temuvaawo. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Florence, the NUP flag bearer for Woman MP Agokya District. I am here to clear the air and the rumors going around that I was kidnapped by the Right Honorable Speaker, Anita Amongo, as alleged by my party. In that case, I wish to categorically make it clear to everyone that I was not kidnapped. My decision not to appear on the nomination grounds that day came out of family pressure, being it that I am a daughter of the Right Honorable Speaker. So, due to family pressure, I had to pull out. My decision and my intentions to contest came in on a short notice that my family was not aware of, and it came to them as a shock on the day of my unveiling. That is when the pressure started mounting. I didn't take it seriously, but I couldn't hold it anymore. I thank you all for listening. I appreciate you all for your understanding. May God bless you. Good morning, comrades. Mwasuze mutya? Asure mwasuze bulungi. This morning the site twakedde kunoonya ku ssente naye abamu tetwasuze bulungi. Like, I don't know what I can say, but I was so disappointed. I could not even catch sleep. Oh, yeah, honorable, I see you, Florence. Because you did your worst. You did your worst.
You not only betrayed Ugandans, you betrayed the people of Bukedia. You might be there thinking the money they gave you, it's going to help you, Simanya get you out of poverty, because I'm pretty sure Oli Bobi. Or you know more yomutono. Or you know more yomutono. That's why. Because there is no way, there is no freaking way you can tell Ugandans that you have not eaten a tolly day. What you'd have done if you didn't eat, you would have called the SG, or you would have gone to the headquarters and informed them before you dropping out of the race, or you allegedly saying that you were not kidnapped. You would have gone to the SG. I'm pretty sure you have his number, because I mean you sent him a voice note, so I'm pretty sure you have his number. You'd have called him. Nomgam SG, I cannot contest it because I have finally found out that I am the daughter of Anita Amongo. Yeah? But you have interest of conflict of interest. Like you really think Ugandans are stupid? Like you think like we are naive, we don't understand, right? We are very, very stupid. Body language. Yes. If you're in the struggle, you're in the struggle. I mean, you're putting out your soul out there to defend your nation. Okay, so what if they put you on a gunpoint? And then you come here and why were you crying in the first place that you're not feeling fine? We're not stupid. I feel so bad for the people of your constituency, people of Bukedia. You have betrayed them. You have betrayed the whole nation. You have betrayed yourself, actually. Because that money even won't last. Because the cry, Mazigagava to go get buy some under that Anita Amongo's smile regime. Even though you can't pose it. So when she comes and oppose, she's not supposed to what? She's not supposed to appear on the ballot paper, right? She just has to wait for swearing in. That's another 5 years of corruption, poverty striking Bukedia. Nothing is going to happen in that constituency, over that district, whatever. But now I see you, Florence, what you've done to your people. May God never forgive you. May the people of Uganda never forgive you. Because you've done your worst. You have betrayed the nation. And I hope you don't sleep well at night. Because there is no way you can get sleep when the people of Bukedia will be crying for the next 5 years in striking poverty. Ngatebaina services. Ndabade bano NRM propaganda esibagamba if bemulonda abantu banobu temgenda funa services really. Okay, let us see the services they're going to give the people of Bukedia. Because even when I saw the roads leading to Bukedia, I was like, really? And then this yellow thingy, that gonja thingy. By the way, Anita Amongo, she has really good products. They could help you with your skin. That namakula thing and those burnt fingers of yours, she really is nice. She could help you so that you look presentable, because you look like a vampire. And why do you even bleach? You don't even look good with you like it's an insult to our skin color, you know. You're there orangey, and then you're red, and then you I see your Florence. Chala Anita Amongo magogo. Liwaite emyezi wegityo tumulaba nga agenzeeko Vatican. Okusinkana omutukuvu Papa abeereyo nanga alaga empisa ekika ekyawaggulu nate bwakoma weeno ebintu byakola tebitegeerekeka. Siri mu Katuliki naye
ku byemmanyiiko eddiini y'obukatuliki tekkiriza mu mbeera bwe ziti gojja banno mu register corruption gozibeeramu abantu batulugunyiziddwa abalala ne bafa mu ngeri etategeerekeka nedda bannange tweddeko tusuubire omukyalo ono anaafumitiriza ku bintu bino of course nga bwe tulinda amateeka gakwasibwe nga bwe kirina okubeera bye nategeddeko mu saako zaffe eyo nti mukyala Anita Amongo yeegwanyiza entebe y'obwa pulezidenti gye buddako eyo era kyavudde agezaako alina abantu be mu bitongole ebyenjawulo alina abantu be mu electoral commission kyovudde abasobola okugamba ono mumugye mu register noono nakola ebintu ebitategeerekeka alina abantu be mu kitongole ekiramuzi judiciary alina abantu be mu bitongole ebikuuma ddembe security kyovudde ne mwai Museveni mu baluwa ye gye yawandiika kaluka by election gagamba naye ani akozesa aba security okukola effujjo lino nga gwayogerako kugamba agenze ayingira ebitongole ebyenjawulo nga yeeteekerateekera gye bujjako awo nga bwe mbuulira nti ayagala kwesimbawo ku bwapulezidenti ekyokwesimbawo ku bwapulezidenti ekyo si kimuvunaana kubanga ddembe lye ebisaanyizibwa aba abirina ddembe lye mu kalulu kano ke tulimu tulina abantu bangi abali mu kalulu aba buli kika abeesimbyewo ku bwapulezidenti ddembe lyabwe naye ogamba otya nti kakati gye bujjako awo oyagala fuuka pulezidenti naye ng'oli mukola bino nga yino foundation gy'otaddewo kasubira aneekuba mu mutima bw'aba akisobola ekyo kubanga ye alaba nti w'amaanyi nnyo buli kitongole alinayo abantu era nawuliddeko nti alina lisiti ey'ababaka abamu fe abatakkaanya naye nti engeri gy'alina abantu be mu kakiiko k'ebyokulonda ono Ssenyonyi ono nja makinga sure tebabadikirayari nga tebabalangirira balangirire omulala waakiri bagende mu kooti ani akulimba so liryo effujjo lyalowooza nti agenda kukola buli wamu alikoze ebukediya kati ayagala alikole mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo kubanga alina ababaka ye baayagala ye nga ye baseetinze buno obumenyi bw'amateeka tetugenda bukkiriza mu ggwanga lyaffe era nga bwe tutambulira ku mateeka nga tukola ekisaanidde okukola buli kimu tujja kikola mu 2023 waliwo okulonda okwaddibwamu by election nga LC5 chairperson owa Bukedya afudde era bwe yafa mu ngeri gye yafaamu okudda mu kalulu ako emivuyo gyali miitirivu abantu bakubibwa abantu bwe basibibwa n'ebirala waliwo omusajja ayitibwa David Stephen Omagol yavaayo neesimbawo ku bwannamunigina ne bamugamba nti abanene Bukedya sipiika n'abalala biveeko n'agamba nedda nze njagala kwesimbawo ddembe lyange musajja oyo baaluma amaka ge abapoliisi kuba byonna biri ku record era bali mu kunoonyezebwako abapoliisi ne bagenda n'abayaaye era n'abapoliisi abo baali 3 bakyanoonyezebwako ne babba ssente ewuwe ne bazitwala ne nomination papers zonna ne bazitwala mu June omwaka ogwo gwennyini ng'agenze kakiiko k'ebyokulonda ku ofiisi zaabwe ez'ebukedya ku ofiisi za electoral commission ebukedya agayaaye agapange ne gajja ne gamukubaakuba ng'abakozi ba electoral commission ne batunula ba returning officer baani we bali awo batunula n'abapoliisi we bali awo batunula ngeri y'obumenyi bw'amateeka ono omwami omu mu kalulu ak'ekisanja ekiwedde kubanga azze atambula ye nga tabawagira basipiika n'abalala ate nga ddembere enewe nga ye yeesimbawo ku bwannamunigina amaka ge gaalumbibwa maama we n'attibwa agayaaye era ne kaakano tebafunanga bwenkanya ono mwami y'omu ono by election eyali ebukedya nalaba ne mwai Museveni ng'awandiisa ebbaluwa n'agamba buno obubbi obululu okutulugunya abantu n'ebirala ekigambo kye yakozesa mu baluwa ye yagamba nti eno eringa sineema eringa muvi mwai Museveni nga yawandiika bw'atyo gavumenti ye bulijjo yeetaba mu kubba ssente y'omusolo okubba obululu naki naye yagamba nti kati ekiri ebukedya ate ekyo kisusse naye ne bimusobera yabiteeka mu bbaluwa kati twebuuza Bukedya eno lwaki eringa North Korea abantu babeera mu kutya
batiisibwatiisibwa abamu ne bafa n'ebirala bwe bityo ku lwaki kandidate waffe ow'ebikedia Comrade Asio yawambiddwa paka kati tetumanyi gy'ali, omwami we tamanyi gy'ali, famire ye temanyi gy'eri. Naye kino kyaddiridde candidate gwe twasooka okuleeta okuvuganya Anita Amongo gwe bayita Alupo ne bamujja ku register mu bumenyi bw'amateeka. Ne candidate abalala abaliwo abali bavuganya Anita Amongo nabo ne babalemesa nga Anita Amongo ayagala abeere unopposed. Ne tulemerako ne tuleeta candidate omulala gwe bayita Asio bamaze ebbanga nga bamutiisatiisa, batiisatiisiza famire ye ne bazadde be babadde nga bamugoberera, era ku lunaku olwa nomination yawambiddwa. Kino nno kyaddiridde amagye okwebulungulula we bawandiisiza abantu, era Anita Amongo lwamaze okumuwandiisa ne bagamba computers zifudde. After nominating Anita Amongo, they said the computers were dead. They could not nominate anybody else. So ne Anita Amongo era nga bwe yabadde agezaako okulaba nti avaayo nga tewali amuvuganyiza ng'ali unopposed. Kakati Alupo yawambiddwa ng'agenda okwewandiisa na buli kati tetumanyi gy'ali, famire ye temanyi gy'ali, naye ng'era bino byonna bikolebwa mu bumenyi bw'amateeka nga bikolebwa Anita Amongo mu butaswala ng'ayagala kakasa nti tewali amwesimbako. Kino tekyabadde Bukedea yokka, naye ne bbawa Anita Amongo magogo, era naye ya making sure nti candidate wa NUP amuvuganya bamugalira ebweru. Mwalabye obutambi ku social media ng'omwami akayana ebweru nga bamugalidde ebweru, kwegamba Anita Amongo yefudde Katonda nti ye tebamuvuganya ne bbawe tebamuvuganya. Kino kigendedde ddala ne ku deputy weetayibwa, naye candidate waffe bamugalidde ebweru n'atanominatinga. Kyekimu ekyabadde kakumire wa Nabbanja, era candidate waffe bamugalidde ebweru. Kino tekiswaza buswaza wabula kyewuunyisa, kyennyamiza ebiseera bya Uganda eby'omu maaso okulaba nti bano abantu bonna nga bayambibwako Nakyemalira Museveni mukama waabwe bafuba okulaba nti bamalamu abantu amaanyi, bafuba okulaba nti balinnyirira amateeka mu ngeri yonna yonna gye basobola. Naye twongera okugamba bannayuganda nti kino kyonna kisobola okuggwaawo, era kiggwaawo nga tuggyeko Nakyemalira yennyini omukulu Museveni, kubanga yabawa amaanyi okukola bino byonna eby'obumenyi bw'amateeka. Anita Amongo tubadde bakumuwangula. Anita Amongo ensi yonna emanyi nti mubbi, n'abantu b'e Bukedea bamanyi nti mubbi. Ensonga lwaki tayagala muntu yenna amwesimbeko, kubanga akimanyi nti bwe bamwesimbako baba bagenda muwangula. Talina buwagizi. Kyekimu ne Nabbanja, kyekimu ne Tayibwa, kyekimu ne Magogo bawa Anita Amongo. Ensi yonna erabye obubbi bwabwe mu myaka gino etaano egiyise, ng'ovudde kukuba ssente enkalu baatuuka n'okubba amabaati. So talina bwesige, talina akalulu konna. Ensonga lwaki tayagala muntu yenna amwesimbeko, kubanga akimanyi bwe bamwesimbako baba bagenda muwangula. Akakiiko k'ebyokulonda of course ffe tugoberera amateeka, era tutusizaayo okwemulugunya kwaffe, era tugenda kuyita mu buli mutendera gwonna nga kwotadde n'ogenda mu kooti. Naye era njagala bannayuganda bamanye nti akakiiko k'ebyokulonda nako kali mu kkobaane lino. Mujjukira nti bakandidati baffe aba local government bangi baaganibwa okwesimbawo ne babagalira ebweru. Ne tuleeta okwemulugunya kwaffe, kwemulugunya okumu baakusuula mu kasasiro, ate okwemulugunya okulala tebanakuddamu, naye ng'ebiseera bwe bigenda. So akakiiko k'ebyokulonda kali mu kkobaane lino. Mwalabye n'okulaba mu bitundu by'e Masaka nga akakiiko k'ebyokulonda kaleese candidate omulala gwe bayita Kivumbi ne bamutukakaatikako nga tetwabadde ne candidate owaffe. So akakiiko k'ebyokulonda nako kaagala tusalirawo baani abeesimbawo ku tiketi ya MP, ku tiketi ya NUP, so si ffe abakulembera NUP. Ekyo tukivumirira, era ekyo tulina okukimalawo nga tuyita mu kukunga bannayuganda beegatte tugatte amaanyi tugobaganye Nakyemalira n'ebikolobero byonna byajja nabyo. Abantu abatambudde ne candidate waffe okugenda okwewandiisa e Bukedea ne wenjogerera kati amasimu gaabwe tegaliiko, era tetugenda kwewuunya era bwe bavaayo nga boogera ebitategerekeka oba ne babulira ddala oba ki. Tulowooza ne bakuwamba n'okola kiwaakiri bwe bakutuusa wali ne bakuteeka mu bifaananyi, vaayo yogera ensonga abantu bakitegeere. Naye gwe bw'ogenda wali ne bakukozesa ebintu naawe n'oyogera ebitategerekeka ate oluvannyuma n'ovaayo n'otugamba nti baakuwamba, kyova olaba weeyisa bw'otyo tuba tetukutegeera. Gambye ssente ezo ze bakozesa okugulirira abo abantu
nga bamaze okubatiisatiisa. Sente ze zaali badde zigula ambulance, ze zaali badde zizimba amasomero, ze zaali badde zikola ki, naye Museveni abikozesa ebyo kubanga Uganda yo tagifaako, tafaayo ba Uganda ebeera etya, ye kasita asigala ng'ali mu buyinza. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaze enamba yange yeeno eri 0707763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.